LEERO mu byafaayo bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi abiri mu mwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1967 Albert John LUTHULI Omufirika eyasooka okuwangula omudaali gw'eddembe ogw'ensi yonna ogumanyiddwa nga Nobel Peace Prize yassa omukka ogw'enkomerero. I took the award as an endorsement of our own struggle in South Africa and the manner in which we have tried to carry out that struggle under very difficult circumstances in our country. Yafuna omudaali guno olw'okusima obukulembeze bwe mu kukozesa enkola ezitali za kuyiwa musaayi mu kulwanyisa obusosoze mulangi mu ggwanga lya South Africa obwali bufuuse baana baliwo ensangi ezo. Albert John LUTHULI yazaalibwa mu mwaka gwa 1898 okuliraana Bulawayo mu Rhodesia kati emanyiddwa nga Zimbabwe. Yali mwami mu nteeka z'obukulembeze bw'Abazulu, omusomesa era omukulembeze mu by'eddiini era pulezidenti w'ekibiina ekya African National Congress ekya South Africa okuva mu mwaka gwa 1952 okutuusa mu mwaka ogwa 1960. LUTHULI yava mu Rhodesia gye yazaalibwa omuvunuzi w'Abaminsa John Bunyani LUTHULI eyali asibuka okuva mu Bazulu era bwe yafa ku myaka 10 gyokka. LUTHULI yadda ku butaka bwabwe wansi w'ennyumba ya kitaawe omuto eyali omwami muyite Chief w'Egrutville eno gye yasomera mu masomero ag'enjawulo era kw'ossa n'okubanguka mu ntambuza y'ebyobuwangwa eby'Abazulu. Mu mwaka gwa 1936 LUTHULI yava mu by'okusomesa n'alondebwa nga Chief w'Egrutville eyali akulembera abantu abasobeyo mu 1500 ng'era okuva ku luno teyadda mabega ngono yagenda mu maaso n'okuweereza mu bifo eby'enjawulo mu by'obufuzi kw'ossa n'obuweereza obulala. Ono yakulemberamu okukyusa obufu bwa ANC mu ngeri ez'enjawulo naddala okukozesa eddembe okulwanira enkyukakyuka mu ndaba y'ebintu era mu mwaka gwa 1952 yalondebwa nga President of African National Congress. Ono yakulemberamu olutabaalo lw'eddembe ly'obuntu obw'omuddugavu mu South Africa era mu mwaka gwa 1956 yakwatibwa n'abalala 155 ne baggulwako gwakulya mu nsi yaabwe lukwe wabula ab'obuyinza baalema okuleeta obujulizi obumatiza ng'era ono yateebwa mu mwaka ogwa 1957. Okulafuubana kwa LUTHULI okulwanyisa ebikolwa eby'ekko mu nkola ey'emirembe yakwata nnyo ku bantu bangi era ono n'ateekebwa ne ku kakuŋŋunta ak'okufuna omudaali gw'eddembe ogwa Nobel Peace Prize mu mwaka ogwa 1957. Mu ntenvu w'omwaka ogwa 1960 LUTHULI yakkirizibwa okutambula okugenda e Bulaaya ne mukyala we okugenda mu Oslo Norway okufuna ekirabo kino ekya Nobel Peace Prize. And the award is a great encouragement to all of us. For I must say, I regarded the award as not just to Albert LUTHULI, but to South Africa. Olunaku olw'abirimu omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1967 LUTHULI bwe yali asala olutindo lw'eggaali y'omukka okuliraana ennimiro ye nga bwe yateranga okukola yatomera eggaali y'omukka eyamuttirawo. Era mu byafaayo Omufirika eyasooka okufuna Nobel Peace Prize LUTHULI afa.